Mwasuze mutya bamikwano, kansubire mwasuze bulungi. Musiibye mutya, kansubire musiibye bulungi. Banaye mukulike ennaku enkulu. Mukulike eyo mu Easter, mwebale kuzuukira ne Yezu Kristu. Bamikwano, bw'oba ng'oli mupya nkwaniriza ku channel yange, nammwe abakadde mwebale kujja. Bw'oba ng'oli mupya, subscribinga, likinga, commentinga, ate era osharinge. Bamikwano, bantuuse ne munnaffe ono. Olunaku olw'olwaleero nga naye asaba ku magezi gaffe. Agamba nti yabeeranga n'omwana wa muganda we. Agamba naleera omwana wa muganda wange. Omwana ono namulera kuva nga mutoototo, nga muganda wange yali talina busobozi bulungi. Ne mugamba mpaako omwana omu mukuyambireko. Bw'ati era yampa omwana ow'obulenzi, yali mu myaka nga 7. Naye era abaana b'ekyalo nga bw'obamanyi, namuzaayo ku ssomero ng'ebyokusoma byali byamutamadda. N'asomako bye yasoma n'amala n'aŋŋamba nze sikyayagala byakusoma, kubanga nze bye basoma eno sibitegeera, si bye bimu n'ebyeri mu kyalo. Ne mugamba kati oyagala kukola ki? N'aŋŋamba njagala kukola, konza okukola kw'egyo emyaka okyali muto. Kankutwala oyige obwamakanika. Bw'oba onoomaze okuyiga obwamakanika, awo ojja kutandika okukola ki? Okukola. Era byonna mu bimutwalamu nga tukuumiriza emyaka gigendegendeko. Kubanga omwana omuto ng'oyo otandika okukola nga kiba nti tekijja. Emirimu nagirinawo gye nali nsobola omuwa akole, era nali nsobola okukola naye. Naye nga sisobola kutwala mwana muto bw'atyo okukola nga bantu bajja kundaba bulala bagambe nti lwaki omwana muleese akole ng'akyali mwana muto. Bwe ntyo namwagala era namuwa buli kimu kye yalinga ayagala. Naye omwana ono bwe yakolangako ensobi ne mmugambangako ng'omuzadde era bw'olina okubuulirira omwana. Ne mmugambangako omwana ono yaddukanga wa kitaawe ng'amuloopera. Mbwe era taata aŋŋambye bw'ati ne bw'ati, taata ayomba, kitaawe yankubiranga essimu ne munnyonnyola ng'omuzadde ne mugamba omwana bw'oba wamumpa muleke mukuze era muteekemu empisa zo mu bantu. Omwana oyo wamumpa naye ng'alinamu emize. Emize egyo saayagala gikugamba, nafuba ndabe nga ngimuggyamu kubanga yalinamu n'engalo. Ewaka we twaliteekanga obusente nga tetubusanga. Awo ne tutandika okubukwekanga we twakitegeera. Ne muteekangamu empisa naye nga buli kye mugamba agamba kitaawe, ate kitaawe ng'anyiigira nze. Bannange abantu abatuwa abaana bakulizaako abaana. Lwaki oba omumpadde oba tomumpeera ddala ne mukkuliza? Kyemmanyi sisobola kukola mwana wa muganda wange kibi. Era mbeera ngenda mulabirira ng'owange. Bamikwano, omwana ono tebwalwa ng'amala okusoma bye namuteekako. Namugamba kati nno tandika okukola ne banno mpola mpola nga bw'onoonya kapito weekolera ebibyo. Yaŋŋamba gwe muzeeyi olina ssente, lwaki tompa ssente nze ne ntandika? Naye mugamba nange ezange ze natandikisa tebampampe. Omwana ng'ayogera bubi. Ne mutuuza ne mubuulirira. Ne mugamba omuntu okukola ssente gye bakuwadde obuwi ebeera tejja kuvaamu. Naye wabula gy'okoleredde muntu zo obeera ojja kumanya gye wazijja n'obulumi bwazo, obeera ojja kufuba olabe ng'ozikola ki? Ng'ozibeezaawo. Yagamba kitaawe nti era nze namugambye alina okwekolerera, ezo zaalina ezize si kitange si ye muganda wange oli azaala omwana nti ye yazimuwa. Muganda wange yayomba nnyo. Ne mugamba munnange oba omwana bw'atyo bw'akugambye nga bye namunnyonnyodde teyasobodde bitegeera, simanyi kyabbakolera. Wabula mbadde nkusaba okwate omwana wo omutwale. Bannange, bazadde bannange, muganda wange yayombye nnyo n'agenda n'ayita famire yonna n'agituuza. Awo ekika ne kitandika okweyawulamu. Abalala bali ku sayidi yange bagamba omwana muleke addeyo ewa kitaawe kasita omukoleddeko ky'omukoledde. Ate wuuyo alimu n'emize gy'emigalo, ajja kukubisa, ajja kukuleetera ababbi ewaka bakubbe oba bakkube. Abalala bagamba nti omwana beera naye
tolina wamusuulira kubanga era gwe wamusaba obeere naye. Bamikwano, nze binsobedde, njagala omwana wa bali mubawe nga tannaba kunfunyisa buzibu oba nga nze sinaba mufunyisa buzibu kubanga ndaba nga nze amufuukidde ekizibu.